naye mwami Serebe yaŋŋamba nze okugenda okulamula ekibanja kyange ne waswa ampeemu ekyapa njagala obeerewo. Lwali lwa Sande nava mu kanisa ne ŋŋenda. Oyo omukyala wa Serebe yasaba ayagala afune yika 2 n'ekitundu mu Lusozi olusuku gye lwali. Afune ekitundu kya eka ku luguudo we yali ayagala kuzimba. Serebe n'agamba sikyagala, njagala ika 3 nzifunewa mu lusuku. Ne mbasaba mufulumeko ebweru kubanze ntera nnyo okwesigama ku luyi lw'abakyala nga ndaba omukyala kimulumye. Ne mbagamba mufulume ebweru musooke mwerowoozeemu. Baakomawo negayirira Serebe tolumya mukyala wo. Muleke wano ku luguudo wayagala okusaba amayumba agaseewo eri otwale 2 kitundu. Serebe n'angamba nedda njagala yika 3 ku lusuku lwange. Ekyapa kye wano weekiri. Ye yawaayo identity card ye national ID endagamuntu. Bano bonna abantu 17 bawaayo endagamuntu ndowooza zirabye copies. Bawaayo endagamuntu bafuna ebyapa era nabagamba mbyagala mu office yange copies. Bakola copies ne bazindeetera. Ebyapa bibino nze abantu abaje wange nabayamba. Omuntu gwe siyamba gwe munkyayidde ye muntu eyetaba mu kutema. Era mu kukiriza kwange nze abantu abangi mbabuulira ekintu bwe kiba kinkosa mu kukiriza nze nkivaako office ya government omulala akisayininga. Era ono Mama Fina yali wano nze namugamba ebyo sibigendamu wadde yali ampisenga RDC. Namugamba okukiriza kwange tekunzikiriza kugenda mu barogo sigendayo. Ekyo nakivaamu. Ekirala bano abatwala abaana ebweru baleeta wano ebipapula. Naweereza omuntu omulala ne mugamba gwe conscience ye ebirowoozo omutima gwo bwe guba guwulira bulungi. Nze kuba ndaba ebifaananyi nga bagamba abaana bagenda ne babonaabona. Nze bagendere ku mukono gwange gwonna gugaana nze sikuteekamu. Era abantu b'enkwale njagala bakakasana kaakati. Mugenze ewa bamugemereire alina amateeka ate na bano aba radio bonna bagamanyi. Bonna amateeka era bamugemereire sobola musobola. Bw'aba ayagala nti Ruth nfuruma. Buli kyalabye ekigwire ekiri wrong ekikyamu. Buli kyalabye ekikyamu kunze mumukiriza akiwandiike. Era bamuleete oba bamutwalire oba bakore ki tewali kye mujja okuwulira nga Ruth ayogera. Okujjako bwampandiikira nti mbuulira kino awo muwandiikira. Naye njagala bakakasa nti nze siri wa kalulu. Sijja kwogera kalimi kakusavuwaza. Nze mbabuulire ekituufu. Bw'osigala ng'omutuuze ow'ekibanja nkulwanako. Bw'ogamba nti ndi wa ttaka njagala kgenda mu kooti nkuweevingira ne nkusiibula. N'ogenda mu kooti kuba it's your right. Bakiyita ki mu Luganda? Dembe lyo okugenda mu kooti. Era n'abaana ababatwale bamugemereire dembe lyabwe. Nze mbawuubira ne bagenda. Naye nze njagala bakakasa nti bw'obanga oli wa kibanja omwami ono chairman ayina abantu abaka ku bansiri oyo mugumya Serinya musenze ku ttaka ly'ab'omutima baali bamusengurawo n'eŋŋaana. Abo ab'empogo be muwulira baali basengura mwami Lutaakome. Nagaana twamuwa eka 8. Ate murabye mutabanyi wali wano yekwese kati. Oyo mujulizi wange. Yes. Njakamuwa oyo namulwanirira ne Lutaakome. Naddayo nga negendera Kampala nasanga muzeeyi Lutaakome bamusitula ku kaboda bamutwale mu kooti. Nagendayo nenyimiriza omusango nga teryansabye. Oyo waliwo oyo musajja gwe sikumanyi linnya yimirira ani mushaija oyo mushaija Stephen oyo Haruna yali amugoba ng'amusiba buli lunaku. Kati Haruna takyamusiba nagaana. Nze bw'oba mu mateeka amatuufu mbagambye mbalwanako. Naye bw'oboze mu ngeri enkyamu kusobola akadde kanzigwako ng'okyakutta omuzindaalo gwovunaanyizibwa ku butebenkevu. Waswa afuuse ettabbu. Wawulirako kitatta e Kampala. Afuuse kitatta waawa
in fact bagamba kitatta yali mulungi nnyo bw'okwata Waswa n'omupima ku kitatta yali musajja mulungi nnyo ayina kuba bweru Waswa n'aba munda naye tonnakakasa nti amazeeko abatuuze emirembe ogenda kola otya ku butebenkevu bwa Kanoni ku butebenkevu bwa Gomba East ne Waswa n'okubanga naawe okola ngenda kutandikira ku ekyo yes nze obutebenkevu nkyayina obusobozi obubunoonya kasita abakulembeze ab'akalulu banzikiriza okukozesa ofisi yange nze nzija bayamba naye kasita babateekamu omutima omukyayi bijja bafiira nga weebiri wano ate ebyo weebiri obukuumi weebuli ekyo kiri kimu ombuuziza ku mwami Waswa nga bwe bakugambye yatuuka wano nga sinaba kutuuka namusanga nabo nkugambye nti ensonga gye basooka okuleeta omusajja gwe baleeta namugoba baleeta abookubiri nze oyo sinkudangayo kumulaba naye abaakomawo bano nabo baakwata ejjambiya zaabwe ne babatema ne babatta abo boona balaba mu kutemebwa ne mbasanga nti baakomawo naye teri muntu n'omwe yali aŋŋambye nti baakomawo sisula wa Waswa kati Waswa tumukuloopedde anti mundoopedde era kyekyo kye nkugamba nti nze kasita bandoopera ŋŋendayo mwami Kacwano yaleeta abantu ne maama Grace kansala waabwe era nagenda nabo ku kifo era twakikorako omukyala gwe yaleeta n'amugamba nze saagala oyo saagala kwogera naye namuvaako anti agamba naye wamwogeddeko n'akuwuliriza naawe sigala ng'owuliriza gwe tuura nange nabadde nkyagala naye nakulese kagende maaso RDC kato kiraba abantu abayina obukyayi batya omuntu okwogera babeera baagala boogereremu naye nze njagala bakakasa nti nze president we yantuma wano buli kintu kye yantuma nkikola okujjako sijja kuyita mu mateeka n'empisaamu nagamba abantu n'ab'omutima bali abaali eri kinnumye nnyo mwami Mugumya tazze mwami Mugumya teyakugamba nti eby'omutima nabimaliriza RDC ebyo ebyapa okay tuwuliziganye RDC amaliriza tugenda kukomawo eyo mbasaba ekyebyapa kiddemu ndumundooza nti ebyapa ebiri wano ani yabibawa ebyapa bino Waswa yabireeta namugamba sijja ku kaddemu kye mumubuuzizza okay kakiddemu Waswa ebyapa ebyo bye yabawa yabisaba ku kyapa ki kambasabe bwe muba mufunye kachansi nga kano muwulirize nga mwagala kuyiga sikuwakana n'abagambye dda nga mwenawe muri ne mwami Kalule nze sijja kweyingiza mu butuufu bw'ebyapa saasoma byapa nasoma bufuzi ntuura wano ku bufuzi okay bwe tuba twagala okumaliriza ensonga zino tujja kusirika RDC agenda tuwe ansa zaalinawo ayinza okuba ze twagala okuwulira si zaayina size nina banange nze siina za bulimba naffe tumuwabule nina mazima meerere kakati RDC kati bino ebyapa omuntu okugenda okusazamu ekyapa agenda mu kooti tagenda wa RDC oba waliwo mumwe awulira nti ebyapa bino we byava si watuufu abakulembereko akwate ebyapa bino abagulirewo omusango mu kooti mujja kuguwoza mugumale mufune ebyapa naye nze shino nsera kibi okay wait I have the microphone banyabo ne bassebo omuzindaalo tugenda kuwuliziganya omulundi gumu kati nyina emikono eyo 10 naye tetuli mu luyimba lwa kwaya nti ffenna tusobola okuyimba omulundi gumu RDC mpozi nga temwagala ddemu nga mwagala ki Amaniero Siwani yabaddamu ebibuuzo byammwe bwe tuba tubuuza oba tubuuze kansala kati bwe tuba twagala atuddemu tumuwe obudde addemu
RDC kale mu katono nnyo ky'okyangambye kati ne bwe bangamba mu katono nnyo mulowooze saawa mukyala Elijah z'amaze wano kubanga mwagala muwulire bye mwagala ne bayibuli ekyogera beenoonyeza abanaababuulira amatu gaabwe besiibibwa okuwuliriza mwagala ababoogerera ebirungi naye tebijja kubayamba abantu bano twagala badde mbasaba mukkirize mbabuulira amazima agayimiridde ku mateeka nze mu mateeka kyenakola okuyita Waswa ne mugamba oba ogaba byapa bireete wano nkitegeere nali saagala aveewo omuntu akomewo nti ekyapa saakifuna. Okay, tugenda maaso ne programu yaffe ey'omudaala tugenda kumulamuko katono ate tukomewo tovaawo tukyagenda maaso ne programu yaffe ey'omudaala.